Ziza tuyanze gomulungi awuliriza tukomyewo ku 9:8 ne 9:5 radio Good Radio omuntu wa bulijjo tugenze mu luzannyala waffe olwokubiri ate oluzannya luno era tulufundikira n'akatuuso kaffe akabwino twasazeewo tusomere eddala ekitabo kya musajja mukulu ono Ssenyonga Sadaati kyeyatuwandiikira Ndinnyuka ntya omulimi ekkula nabagamba ekitabo kino kirungi kyogera ku muwala eyali owakabi ennyo mu ssomero n'atuuka okulivaamu ate ensi n'emukuba emiggo emiyitirivu. Tugenze mukulwani Kalema Emmanuel erinnya eryo nalyo kkulu nnyo wano olina oddiwa ekitiibwa nkututte ku kibuzo kye eky'omukaaga tuli mu byabuwangwa. Omuti oguyitibwa mwesigamwa bakyala gutuweera erinnya ettuufu. Wakayima akkiriza Fulanka jangu tiwali kusala ku Mpitewo sebo guba mutuba nedda sebo bakyala bagwe ogwo gwe tuyita omusasa. Tugenze ku kibuzo kyo eky'omusanvu. Munda mu lyato munda mu lyato munda ery'oku mazzi naye mu maaso gaalyo bayitawo wati? Nja bafuna Wakayima Fulanka gwosoose egami sigamyo mubadde wanise tweyo bayitawo mu olulimi nedda mukulu obivuddemu awo tuyitawo mu kalumba. Tugenze ku kibuzo kyo eky'omunaana. Kale kino kyo kituwe nkubuuza entaligita kisolo oba si kisolo? Bwe kiba kisolo kisolo ki, bwe kitaba kisolo kiki? Tonsekerera. Kisolo ki? Mbizi. Mwana gwatonja kutusesa. Wakayima osooka kuŋŋamba kisolo si kisolo? Si kisolo. Kiki? Entaligita zenta z'ebigere. Zenta z'ebigere. Olimba nnyo. Oli mulimba nga jjembe. Entaligita si kisolo wabula kale bano wesekerere tukyalinayo ebibuuzo bibiri bibino. Entaligita zibeera ntula. Kale wamba tugenze ku bikokyo. Kalema koyi nyina mukazi wange agenda ku makyadda lwaggulo. Oluggi ningukiddamu mpola bakubonero busatu. Koyi Kalema ndiisa bulungi. Koyi ono omwana wange gyava taddayo. Ekikoola ekivudde ku muti. Kalema mu obubonero obwo busatu atugendere mu bwino atusomere ekiwuga ekyo ekisooka awo kwogwo omutwe n'omutwe gutusomere Kalema tuwulire bulungi. Nyumirwa kaseereri. Obulamu bwange obwaddirira obw'essomero bwali bwanjawulo nnyo anti nga mikwano gyange be nali mmanyidde okubeera nabo bonna banjabulidde naye nga bwe ntyo era nga buli muyizi azze okwaba obwe ku butaka. Nakaluubirirwa nnyo okufuna emikwano emiggya ku butaka okwaffe anti ng'abamu bagamba mbu neematira abandi mbu neewulira kyokka nga nze ndaba ebyogerwa byonna byakunkonjera era kunsibako matugambuzi engozi neenuguune ng'eno bwe zeesoloobesa. Bakwadde obubonero 6 tweyanziza tweyanzeege yambala musajja mukulu ebintu kati bamuwadde obubonero bwe 6. Nyumirwa nnyo kaseerere kibadde kituufu nnyo ono agenda kusoma ekiwuga ekyo. Mukulwani namba 2 si kyekiikyo ekibuuzo namba 6. Namba 6 agamba bw'ati
nakitokolo kyeki nakitokolo lusuku oluli ewalako n'awaka obanga luli kumpi n'ekibira nga luliko walako obanga lusembeddeko n'ekibira ekituufu kyekiriwa lwe lusuku oluli ewalako n'awaka wookomye olusuku oluli awalako okuva waka wakayi Kiganda Frank Kiganda olusuku oluli ku kibira lusuku oluli ku kibira kyovudde olabangamba nti yawulako bwe tuyita nakitokolo tulibeera nawalako kibira kiyinza okubeera okumpi n'ewaka lusuku oluli ku kibira. Tugenze ku kibuzo ekyomusanvu, lwaki ettooke ebbisi lisonsekebwa mu mmere ate eyidde? ettooke ebbisi emmere esobole esawe Kiganda Frank oli balisonsekamu ng'emmere esiiridde lemu okuwunya. webale bakuwa akabonero kalamba. Abakyala ndowooza muyiga pulosi muyige emmere bwesiriira waate ettooke ebbisi osooka olisonsekeyo ebyokufumbira mu ndagala. Mukama Katonda wange mmwe nkale tugenze wamma mukulwani gwendi naye Seggirinya muli Bagirinya. Abagirinya omanyi omulimu gwe bakola mu lubiri mulimu ki? bawunda ebintu bya Kabaka. Be bawunda ebintu bya Kabaka naye ekikulu bawunda ki? Ejjoba sikuwaddeewo kabonero. Tugenze abalongo abazaalibwa nga bakikula kimu bayitibwa batya? Ameeru maddugavu jjako kimu ku meeru n'amaddugavu jjako kimu. Meeru sijja kigabako Wakayima naye nga gaba maddugavu. Tomuwa kabonero. Tugenze ku kibuuzo ky'owamu eky'omwenda. Koyi ne bwe kiriba ki? ne bwe kiriba ki? Tolitunga lunyanka lwa ttaka. Sega Joseph Sajja ono tumuwe kuba bibeeranga bibiri oba bisatu. Tolitunga lunyanfa lwa ttaka oba tolifumba jjinja ne lijja kyembadde nsinga okwagala. Tumuwadde. Eky'ekkumi koyi wenju wenju nga wenju lentula Wakayima kalema ng'akatula k'okukkubo awo kalema. Tugenze mu bwino mumpeera ekiwuga kiri kyeggambye. Awuliriza Akabbinkano tuli ku mutendera gwa Vvaawo Mpitewo. Tandika bwino tuwulire. emikwano ku kyalo gyali mituufu gimbule gwe atenze eyabeeranga mu bisulo nga okusoma kwange kyenkana kwonna ng'oluusi luwummula lugattawo bugassi kale nandinywanye ddi n'ab'okukyalo naye munnange ddaaki nenfunirayo ng'abaabo nga ebbanga liyise ligenda mu masekkati ga ddaaza. Mu bano mwe mwali omuvubuka Ssenkindu ng'ono yali wa luganda lwange ku luyi kale katukujje Migwa leeta bakuwadde obubonero obwo buna. Tweyanzeege musajja mukulu yingira Emigwa. Awuliriza tuli ku mutendera gwa Vvaawo Mpitewo. Biri ebyokunaanya ng'alamuza mukene nti tibuli mu maaso gy'oli gaakulabisa kiro twabimaze. Kaakati tuli ku Vvaawo Mpitewo asigala takola ki? Kibuzo kya mukaaga mukulu Franka Kiganda. Kozi waviiridde ku ssomero ki? St. Joseph Mary's SS2. Bakuwulira Bampulira ssebo. Kamala okujjukiza Nakalembe Rose oli wanca, Kigonya Bendikiti oli wanca, Nakigudde Nawumi oli wanca, ne Sekanjakko Akirizo wa Notre Dame. Ndowooza leero erinnya nditerezezza Sekanjakko. Wabadde oyomba
oli wanja naawe mutuuke essaawa 11 Vvaawo Mpitewo ono yafuuse Vvaawo Mpitewo. Kibuuzo kya mukaaga. Mukulu lwaki omujjwa yamala ebibamba mu luggya? Kubanga taba wa mu kika ekyo komaawo ojja kwonoona kuba taba wa kika ekyo bakuwa obubonero busatu. Tugenza ku kibuuzo ekyomusanvu. Emmere bw'esiriira ng'oggyeko ekigambo ekyokuteeka omunwe gw'ettooke omubisi mu mmere eyo obutawunya, omukyala akola bimeka? Mpaayo 2 byokka. agibuuka oba n'akozaako akalagala ku ssaaniiko n'akasuula mu kyoto. Bakuwa obubonero busatu. Muwulira mulekeraawo okujjulira abaami emmere esiridde. Abaana bali mu kubasomesa. Wamma Fulanka, ekikolwa ky'okusuula obusubi ku mulambo gw'osanze ku kkubo kituweera erinnya? Okuswagira wakuba obubonero busatu. Tugenze ne Jesse ali mu kusoma. Koyi weetooloola ekisaka. Akayindiyindi kituufu. Obudde okyali Wakayu mukulu Wetooloola ekisaka. Wetooloola ekika. Tema kikata. Kalemba yogera abakuwulira. Ng'abyala ekikata. Nedda ssebo omusipi mu kiwato ky'omuntu. Koyi kaakali nkalengedde. Tuli mu bbaati. Nedda Segawa Akanyonyi mu bbanga. Nedda Kalema akakwale mu luyiira n'ekutwala mu bwino. Kaaka mumpeera ekibuga kino kyabaatandikirako. Akabbinkano tuli mu Vvaawo Mpitewo. Abaana bano banoonya school fees za mwaka nno mulamba tandika. Eyo mugatonya w'omwaka ogwaddako ng'ayoleka enkomerero ye twekembamu ejjamba ettonotono lye twalinawo nga tusazeewo okulinoonya ettaka eripangisibwa tulime era emitima gyaffe gyonna ne tugiteeka ku ekyo newankubadde omutaka nsimbi gwe twalina yali akuba nnyinyi tewaali bakudda mu linda buwere buvuma gwe yawanguza era bwe butyo nga tutegeka ebikola kwolekera. Bakuwa obubonero obwo buna. Tweyanzege leeta bwino waffe oyo tobikkawo wetubadde wewano wennyini ensonga bwezityo ziri. Awuliriza ensonga bwezityo bwe ziri. Si gwe nnamba nnya amaanyi gakuwedde kiki? Saagala amaanyi gakugwemu. Okyalinayo ebibuuzo ebibuuzo 5 biriko ne bwino wa max 10 wali max 15 bwino naye bw'omufunako 10 ku 10 ng'ofunye 2 mu 5 abo ng'obakubye wala. Okitegedde ng'olwo oyingira omutendero ogw'akasasambula bw'ate nagwo gwokya. Waliwo kekejjula wekuba akasaale mu kigere n'owulira. Tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga. Mukulwani, kinyonyi ki ekyogera ebigambo bino? Buno si bwavu. Buno si bwavu. Buno si bwavu bugagga. Namugala. Kataayi. Bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuuzo eky'omusanvu. Otyo omwana bw'azaalibwa n'endera 2 tumuyita tutya? Mulongo. Bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuuzo eky'omunaana. Enkulo kyeki? Enkulo? Nyama ya kumaliba. Nyama gye bajje ku maliba. Bakuwa obubonero busatu. Akabbinkano keeko ye nnyama egyo bagenda bakolokota bwe bati ku maliba
gye tuyita enkulo. Tugenze wano koyi Sekimpi avuga pikipiki empanvu. Ekisumulizo mu ggaali. Ekisumulizo mu mmotoka. Ekisumulizo mu kufulu. Wakayu. Ekisiikirize ku luguudo ky'oyinza okuŋŋamba oba enjuba ku luguudo. Tugenze ku ky'ekkumi. Koyi. Nina mukazi wange tankuba naye nkaaba. Takuba naye okaaba. Omusambya. Omuti. Enkuba. Ekinyonyi. Mukulu. Manyeze ku mutulo. Naawe. Ekinokirwa ky'ensujju. Ekyo kyesigaliza ng'omubbinkanya. Musooka omumpeere gwe bwino omumbuulize agenda kusoma wano waggulu. Watandikira kuti. Okitegedde? Kyetegereza. Okitegedde? Soma. Tetwalwa ne tugwa ku kiwonvu ekirungi ekitala ekyali kyatalabika, amayinja amatonotono ameeru nga n'agamu meekulungulivu ddala amaddugavu, wamma ne tweyalirira nti ku kyalo Kaseerere wano we tutaasuka era ne tusalawo okusima amakanda. Ekitundu kino kyali eyo mu masekkati ga Kkooki, ate n'okiiba ng'olaga mu bukiika obw'obugwanjuba oba nakati kyekikyali. Kirabika kyaliyo yali nsi ya nsozi ddala, era nga mw'oyima awattu. Nkomaawo bakubonera obwo omwadde butaano. Kale tweyanziza. Omukazi atakuba naye ng'akaaba gubeera mukko ogukugenda mu maaso. Tweyanze ng'omulungi awuliriza Akabbinkano k'olwaleero bwe kati bwe kagenze. Twagala kubeebaza sooka onnoonyezeeyo ku bubaka wano nga buubwo, ate nga bwe nzijukiza bano ab'enkya mmwe mwetegedde dda. Nfunirayo simu nga 2 mu ddakiika zino. Alo? Ono agambye nze kyali simuleefu ekiryankuyege nze mpagidde ow'embiriizi. Sebo. Nkalema gw'owagidde. Kale tweyanziza Bone Nabbunga kwendi mwebale kutusomesa. Omulala. Alo? Naye twagalako babiri. Ntweyanzege kale sebo. Alo? Kwoli ku mpewo? Osinzidde wa? Kasaali balungi. Nkale omulala. Alo? Wangi? Mwebale kuwuliriza sebo. Akuwulira. Nkalema. Nkale naye nga ne bafulanka weebali. Nkale tweyanziza. Alo?
Kwoli kumpewo baba yogerako nnyo. Mwebale kuwuliriza. Oyize. Nkale tweyanziza Jennifer ke mukumbu oli oti allo. Wangi? Mwebale kuwuliriza. Essebo. Lwebaba dijjo oyize. Oyagaliza Segawa. Kale dijja asubanizi pulo webale nnyo webale ddala. Allo. Owaayi. Tumuleke oyo. Taliyo. Allo. Hey. Kale. Wangi? Sikuwulidde bulungi. Kale nnyabo tweyanziza. Andrew agaye mulangira bale kutuweereza nze Mpagira Kalema Emmanuel wano mu Kalungu ntumbudde Alani Masiko kwendi wano Nansana ku Yesu amala stage abayizi bonna mbagadde nnyo ebibuuzo babadde babimanyi mwebale nnyo mwebalire ddala ab'oku Nansana abo bandabire Kabiito Yidi nze ali Erugazi ndi tiimu Luganda Fulanka yani Nagamba Vincent Nsubuga nze kansala muwaya enajjemba ndowooza kwendi Likiriki Radio Buddu mwebale nnyo mwebalire ddala azaalwa wali Kirya Saaka Kibinge ali mu kibuga Kampala nze ndi tiimu Segirinya wallahi nja kufa naye ye Ndugwa Alex Ndugwa Robert kwendi waneerukaya ku Road Toro kwennyini Kamyahudu Mugerwa ali Kyabakuza Akabbinkano kanyumidde leero Makanika Obedi ekizimiza kwendi Yiga David kwendi wano Matale ku secondary school Kasujja Francis ndi wano Nabyewanga Bakulu John Isima Segawa Mukapa ne Segirinya Benadi mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala bannafa Masaka State School of Nursing and Health Sciences banne mwebale nnyo mwebalire ddala okwongera mu center Akabbinkano kano tuli ku noti 7 noti 9 mutuleetera abaana tubatendeke obusawo n'obuzaalisa Broadway Confectionery Services tuli mu byakulya ebyo ebyangungu tuli kupakingira bulungi ne tukuteramu n'obupapula buno bwa prosika abaana bwe baagala bwe bayita serviettes kosobola okutanaaba na mu ngalo naye n'olya bulungi ebyokulya byaffe biyonjo ababitunda banyirira bulungi nnyo tuli awo opposite offices za meya mu kibuga Masaka ku luguudo Edward Avenue St. Andrew Green Night ku Kapenda gwe wali erisomero lya primary tuwa omwana wo tujja kumulabirira bulungi nnyo Buddu Institute of Design and Technology tuwa omwana amaliriza ekyomusanvu siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga tumuteeketeeke bulungi afune certificate ate nga ayize bulungi ekintu ekigenda okumuyamba awo nno tugaba basale mwanguwe tutandika olusoma olusooka tuli wali Kabaale Bugonzi bazanya n'engo guest house tuli wano mu Kimanya ekisulo kino kirungi ekisulo kirina ka music akalungi ebyokulya weebiri buli security weeri jangu ate omuleko Pioni Tents and Manufacturers kijja bwe Masaka tukola tents ennungi ennyo tupangisa tent ku mikolo egitali gimu tuzikuleeterera ne tuzinona kaakati nkusaba jangu wali ekijja bwemi tukupangise senga wange byakulya ekijja bwemi awo oli otya webale kubeerawo n'okusiika ebyokulya ebirungi ennyo awo ng'okkirira wali ku Pioni Tent St. James Senior Secondary School ekyotera ye secondary eyo kajoba otwala omwana asobole okukuguka mu Luganda nga bano bw'obawulira tweyanziza nnyo tweyanzeege ne ku nsonga eyo waggulu ababbinkanye kati mmanyi mukulu Kayiira weebale nnyo ekitabo twakifunye dda Abubeke Kampala ali tiimu ki
ndi tiimu Kalema. Bannange Kalema yafuuse Kalema wano. Nono kwendi ku Radio Buddu nze Matiye Nabinoga Essembabule mwebale nnyo bannange ab'Essembabule okubanga muli ku Radio Buddu. Namanya Shannon ebugabira Bugabira Boys kwendi nnyo kale tweyanze nnyo tweyanzeege. Nono n'agamba nze Julius Kaka ndi Kyakkonda ndi tiimu Segawa olwokuba wategedde erinnya eryo Segawa kale tweyanzeege. Mukadde kano kennyini kigemuzi neyanzeege tubadde ne Segirinya Ali okuva ku Kings High School Lukaya, tubadde ne Kalema Emmanuel okuva ku Grace Christian Mbira, Kiganda Frank okuva ku St Joseph Mary Mbirizi ne Segawa Joseph okuva ku Kikungwe SS. Segirinya Ali engero yafunyewo 6, obuwangwa yafunyewo 3, ebikocho nafunawo 3, bwino nafunawo 4, nafuna omugate gwa bonero buli 16. tweyanziza. Kalema Emmanuel okuva ku Grace Christian SS Mbira engero yafunyewo 3, obuwangwa teyafunyewo, ebikocho nafunawo 6, bwino nafunawo 6, okulonda yalonzeyo 3, nafuna omugate gwa bonero buli 18. Yakutte ekifo ekyokusatu ngenda muwa mu butongole akatabo kano akasiwa muto lugero akatuwewa muganda waffe Kayira. Tweyanziza. Kiganda Franka Segawa Joseph okuva ku Kikungwe SS engero yafunyewo 9, obuwangwa nafunawo 9, ebikocho teyafunyewo, bwino nafunawo 5, nalondayo 2, omugatte gwa bonero buli 25. Ate ya Kiganda Franka okuva ku St Joseph Mary Mbirizi yasinze 4, engero yafunyewo 9, obuwangwa nafunawo 12, bwino nafunawo 4, nalondayo 4, omugatte gwa bonero buli 29. Tuyisizawo abaana 2 okuli Kiganda Frank okuva ku St Joseph Mary Mbirizi n'obubonero 29 nga kwotadde ne Segawa Joseph okuva ku Kikungwe SS n'obubonero 25. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omulungi awuliriza nga bw'obantu era wano mwebale nnyo mwebalirira ababbinkanye twekwateko mu ngalo tetubadde mu lutalo tubadde mu kusoma tusomye ate n'abawuliriza bennyini babazizaamu amaanyi mwebale kubasomesa ogwo omutima kuba tukyasisinkana mwebale nnyo mwebalire ddala okubbinkana obulungi bwe mutyo ate n'amasomero gye muvudde mugaweesezza ekitiibwa tweyanzeege olubbinkano olw'olwaleero nduwunzikiddeawo tulinde olubbinkano olw'enkya olwa Vvaawo Mpitewo osikoze eno munda ate olubbinkano olw'enkya tulabe embeera nga bw'eneebeera. Nkulekedde muzzukulu wa Kisolo Sonko Judy muzzukulu wa Kisolo yimuka Uganda tutendeka ebyamakolero n'ebikozesebwa omuli sabbuuni shampoo, sanitizer, ebizigo, ennoni, emisubaawa, okulima obutiko, ebitabo n'ebya bakale. Tuli bekale. Tuli ku Twin Towers mu kibuga Masaka Lumu 12. Tuli ku noti ababiri abavuddemu, ababbinkanya ababiri mukomeewo abavuddemu. Bano bannaffe abayimuka Uganda nammwe babawadde ebirabo bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala tuli ku noti 7 noti 4 na noti 6 37 66 oba noti 7 7 6 75 58 bakwasa ebirabo bino okuva mu yimuka Uganda. Bafunye obudomola bwa sabbuuni ow'amazzi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala kuba akadde kagenze tujja kweyongera okubeebaza enkya abayimuka Uganda. Musule bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo.